Lieutenant General Proscovia Nalweyiso nga ye mwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu yeegase ku bannansi abalala n'abakungu abavuddeyo okumuyozaayoza olw'okuyita mu kalulu n'obuwanguzi. General Nalweyiso asinzidde maka g'entaawo mu disitulikiti ey'e Mukono enkya ya leero n'alaga essanyu nti obutafaananako ne bwe gwali mu kulonda kwa 2021 ku mulundi guno bannamukono beeyongedde okulonda President Museveni n'ava ku bitundu 25 ku buli 100 n'atuuka ku bitundu 4 ku buli 100 n'okusoba kyagambye nti kiwa essuubi. Njagala okwebaza nnyo abantu b'e Mukono okuvaayo ne baluma n'ogwengulu tuuka mu bitundu 4. Mbadde nsaba nti ekisanja ekiriddako tweyongereko tutuuke mu bitundu 7 kubanga tumaze okulaba nti ne bwe tumaze okulaba nti bino byonna byonna ebyokutiisatiisa tulina okubigumira ne tugenda senga naffe twatya nga tugenda mu lutalo bino byonna tebyandibaddewo. Asuubiza nti Katonda ng'akyamuwadde obulamu wa kulwanyisa abayisa abafera b'erimbika mu linnya lya President Museveni ne State House okutulugunya abantu n'okubabbako ettaka lyabwe. Ekisanja kuna mu kyezo nze ngenda kuvaayo nnyo ku bantu abeeyita bwe nnaaba nkyaliyo nga sikomyewo kuwummula naye ne bwe naaba siriyo nja kukozesa abantu abaliyo. Ngenda kufaayo nnyo okulaba abantu abeeyita ba State House abagenda bagoba abantu ku mataka. Ekyo kimu. Ekyokubiri ngenda kufaayo nnyo ku bantu abeeyita aba UPDF nga bagenda bakola effujjo nga bamusibaayo oba aba UPDF bennyini oba aba poliisi bennyini oba aba prisons bennyini. Ngenda kukozesa abakulu abatwala ebitongole ebyo okuba lipootingira ensonga. Naye ekisingira ddala ngenda kuvaayo nnyo ku bafere aba State House ku luno. Nalweyiso asabye abantu okukakana badde ku mirimu gyabwe bakole kubanga okulonda kati kuwedde ng'ate obukulembeze bwa gavumenti enkadde bukyaliko bukuuma bannansi okutuusa President Museveni lw'analayira mu mwezi ogwokutaano. Twayise mu kulonda gavumenti ekyaliwo mpaka mu gwokutaano nga 12 ndowooza omukulembeze yawangudde we tugenda mu gavumenti empya nga 12 bagenda okulayira Kololo. N'olwekyo nsaba abantu babeere bakakamu okutuuka ku kiseera ekyo. Abawangudde mubeere bakakamu. Mu mbeera y'emu ne ssentebe wa kabondo k'ababaka ba paalamenti aba NRM abava mu Buganda Robert Migadde Ndugwa naye ayozaayozeza President Museveni olw'okuddamu okutuuka ku buwanguzi. Sabana Buvuma mbeebaza nti mwaniriza President ng'azze ku campaign naye ate obulungi obwo bwali ku kisaawe ne butakomawo ne mubuteeka ne mu box. Ku lwe twafuna ebitundu 32 ku 100 lwe twafunye ebitundu 54 ku 100. Nese Obuvuma twalinnye bwe buba bubonero twalinnye. Migadde ategeezezza nti nga bayita mu nteekateeka yaabwe eya Buganda ku Museveni baatalaga disitulikiti zonna nga bagenda bakola ku bizibu by'abantu. Agamba nti wadde nga baali basuubira ababaka ba paalamenti aba NRM 75 okuva mu Buganda era kiri yaddeko kuba bafunye 6 ate ne wabaawo bannaabwe abeesimbawo obwannamnigina nga kyawuse ku mulundi ogwayita lwe baafuna ababaka 29 bokka. Tulinayo ababaka 6 abe NRM neba independent leaning bana era abenalemu. Target yaffe yali ababaka 75. So twafulinze short twawezeza mwendo go naye awo tuli comfortable nti twavudde ku babaka 29 abali direct tugenda ku babaka 6. Naye ate ne president yafuna ebitundu 28 ku 100 mu kalulu akayita mu Buganda yafunye ebitundu 45. So yezo gamba nti yes yatuse 50% nye kyali kibi nnyo. So tulowooza nti okutambula kwaffe kuno ng'ababaka ba Buganda nti tekubadde kwaffe ffekka ng'abantu. Naye bwe tugenze mu bitundu gye tugenze tusanzeyo ate abantu abateegaseeko. Ategeezezza nti ne mu kulonda kwa 2021 President Museveni yafuna ebitundu 28 ku buli 100 mu Buganda ate ku mulundi guno yafunye ebitundu 45 ku buli 100 nga kino akitadde ku mulimu gwe bakola. Migadde ategeezezza nti kati omulimu gwe balina guli gumu gwa kulaba ng'ebisuubizo n'ebizibu by'abantu ebiri mu disitulikiti ez'enjawulo bikolebwako oluvannyuma lwa pulezidenti okulayira. Tulinayo amasannyalaze. Pulezidenti yawa obweyamo nti mu myezi 6 soka emyezi 6 tugitandika okugibala okuva president walayira. Tuba twagala tulaba amasannyalaze ag'Ebuvuma. Naye ate era president tulina okujukiza nti yalina essuubizo ekyabavubi buli disitulikiti y'ebizingo giwa akawumbi. Mulimu gwaffe okulondoola. President era yasuubiza nti eddwaliro lyaffe ekkulu
ligenda kulinyisibwa eddala lidde ku ddwaliro lya hospital tutandikirawo okulondoola programu eyo gavumenti empya kasitebeera formed ng'okulayira ne kuggwa ne tumanya ni minisita w'ebyobulamu ani permanent secretary then nga tutandika. Ku lwabuvuma agambye basuubira okuweebwa amasannyalaze okusumusa eddwaliro lyabwe okusasula abawaayo ettaka lyabwe okulimibwako ebinazi n'ensonga endala. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.